eyalagira okukwata n'okunoonyereza ku mmeeya w'ekibuga Masaka Honorable Florence Namayanja era n'alaalika okumuggulako emisango egyekuusa ku by'okulonda wenjogerera Mugobe. Gye buvuddeko nabakolera vidiyo wano ne mbategeeza nti oluvannyuma lwa mmeeya Florence Namayanja okwekengera mbega wa gavumenti eyali ateekeddwa mu kifo ewaali waawandiisibwa abagenda okuvuganya ku local governments ku ssaza e Masaka ng'alina lisiti kwe yawandiikanga amannya g'abakandidates baffe gye babeera n'ennamba zaabwe ez'essimu. Meeya we yamugwamu n'amutabukira Mwami Ahmed Wasaki eyabadde alasisi w'ekibuga Masaka yalagira ebitongole ebikuumaddembe binoonye era bikwate Meeya Florence Namayanja bimukube mu kkomera era bimunoonyerezeeko ye olwamugguleko emisango egyekuusa ku by'okulonda era ng'alumiriza nti yali ataataaganya process ey'okunominatinga ba candidates. Nakola vidiyo wano ne mugamba nti ssebo Mwami Wasaki genda mpola eno Masaka ndala ng'abiyita byakusaaga. Ffe tulabye kuba amaanyi wano mu kibuga Masaka naye nga ku bonna tewali yali afulumya ekibuga Masaka mirembe. Nga tuli mu kalulu akawedde aka 2021 Mwami Bamwine yaleetebwa mu kibuga Masaka ku mishoni enkulu eyali ey'okufufuggaza bannankyukakyuka gye nkakasa nti yamulema era ekibuga Masaka yakifuluma teyeesiikidde na kanyeebwa. Baleeta Hudu Hussein nga RCC w'ekibuga Masaka ng'amaze okukola byonna bye yali akoze e Kampala gye baamujja ne bamuleeta e Masaka naye yatuuka kuva Masaka ng'oyinza okugamba mu kibuga muno tabaddeemu. Kati Mwami Wasaki bwe yatuuka e Masaka yatandikirawo okukwata n'okuggalira bannankyukakyuka nga n'abajjukirwa be baana 13 abaakwatibwa mu kisaawe mu Kasana nga bagenze ku mipiira egyali gitegekeddwa omu kubavuganya okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament owa Nnyendo Mukungwe. Abaana 13 baakwatibwa era okuva ndowooza mwezi we mbaserabidde gwali gwakuna nakati bali ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka. Okuva mu gwokuna bali mu kkomera bavunda basibiddwa obwenkanya bobuze naye nga baasibwa ku orders za Mwami Ahmed Wasaki. Abaana abo kuliko ne Kasiru atayogera bavunaanibwa omusango ogusooka gwa aggravated robbery. In fact bategeeza nti abaana abo baakuba omusirikale ne bamubbako essimu nga n'emmodo y'essimu gye basoma nabagamba teriiyo mu nsi yonna tebangawo. Simanyi oba gavumenti ya Uganda yeteekateeka ogikola kuba essimu teriiyo ekika kya tekino kye boogerako. Ne bagamba nti abaana 13 babba essimu eyo ebayirirwamu $10,000 era yeebasibizza okuva mu mwezi ogwokuna. Guruupu eyo ekulembera omuvubuka bamuyita Seremba Regan n'abalala yasibibwa. Omu ku bo baamusanga nawe yali asiikira chapati n'abuuza abasirikale abaali bakuba tiyagaasi nti afande nga muweekeera ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera. Kati Mwami Wasaki ng'ofuluma ekibuga Masaka jjukira nti amaziga g'olesse Masaka gajja kululumira. Ekirungi oli muzadde ozadde abaana naye okukwata abaana b'abanno obasibeko emisango obateeke mu makomera tukivumirira era tugenda kusigala tukolimira ne gy'ogenda yonna oleme kufunayo mirembe ku lw'Abaganda baffe boosibye mu makomera ng'okimanyi bulungi tebalina misango. Na yenna ali muddira mu bigere tegeera nti eno Masaka bagigendako sipiidi 2. Mwatusanga mu kibuga kyaffe ekibuga kya Ssaabasajja kye yatweweera nga tuyina emirembe tewali abakolako ntalo wadde nga temuyina buwagizi mu kibuga kino
naye teri abakolako ffujjo, teri akwata ku bipande byammwe. Naye ebipande by'abantu baffe bonna abavuganya mubiyuza buli lunaku olukya. Naye obulumi abantu bwe bayitamu n'obusungu bwe balina ku mitima buli balondoola. Katonda mulungi nti muli bazadde mulisasulira ebikolobero bye mukoze one day one time. Kuba mwami Wasaki oli muntu mukulu, toyinza kugamba nti oyinza okukwata abaana b'abanno 13 n'obakuba mu kkomera nga naawe okimanyi bulungi nti tebalina musango gwe bazza. Wabula obalanga kuwagira kye baagala, obalanga kuba BNUP, eddembe eribaweebwa ssemateeka. Kale nno olw'ebikolobero byonna by'okoze ku bannamasaka, weeraba otulabyeko nnyo, n'akulabako akatono aba akyadde, mukulu tuuka bulungi.